Nyendaga muto wange ekisooka ddala mu bulamu amalala gakulembera ekigo. Ekisooka. Ekyokubiri mu bulamu kati owadde abakulwanyisa ensonga lwaki oyinza okugenda eruzira ogiba wadde. Ate bangambye ana ne case mu balamu ya amutwala mu gundi mu kooti. Mbo bakyali mu bino byakwetoola naye agala biggwe. Bw'ayagala nnyonnyola ekiki ekimweyambuza ku internet. Kimunkombesa egundi ku internet. Simanyi oba kituufu. Ebyabwe n'ebbalamu tujja biwulira katubirinde naye kati nze ngenda ku kino kyamugamba ng'omwana omuto. Amalala gakulembera ekigo. Amalala mukulembera ekigo. Kiba kibi nnyo okuba n'amalala olowooza g'osoose okuba wakabi. Ayina ekintu kyewaaniddemu n'enseka yagambye alina abaana bataano bombi bawala talina gwalabirirako. Wakiwulidde? Mukama mulungi. Era namuwidde ayina banne bayisaamu eggaali simanyira ama nkusinga okuba wakabi netumugamba kale fine. Basinga bonna okuba wakabi. Naye mu kuba wakabi sooka otunule ki ekikutambulirako. Na bigambo ki ebiri ku linnya lyo. Ku The Truth Media go subscribe follow. Ya kadde keeko naku Monday. Njogera mujiwulya si ye ya bujo but I'll be fine. Climax we tuli background jola abaye esumpulu bujo je mbagambe y'abakulu. Wano bawugira. Pola mpola. Then waliwo y'abato wali side wali then waliwo ne water park. Water park waliwo ne Spider-Man. Doza which obejja Spider-Man. Sprite. Adimpa chosanze kasompa ice tubes. Olega mawiki jali yoche. Ambado za wiche jano za tuleko wali walamena ekibeera side ze. By the way wano no omugati gwa wano mulungi ku Climax omugati osobola okujja n'ogira bwegeze n'ovaawo n'omugati n'ogera nagwe waka. Guli gukoleddwa wano wenyini ku Climax. So banaye guwooma ne cake batero kulyawo Queen Cakes tero kulyawo bumpoomera nnyo. Ate tebabuseera 10,000. Queen Cakes zaawo za 10,000. Tebaseera. So kyekyo daga ne kiri kitya wanze ndi bulungi likiria akambooza abatulaba abawayo kubanga batulaba buli kadde nja kubebaza mbaga nti mwe bali nnyo kubanga mutulaba kyemukola kyakabi nnyo sazeewo naffe kubanga tujja bulirwa Monday tubayenga tubaweereza mbeera etambula eddala bulungi nga tuyitayitamukko weekend yabadde mpanvu weekend yabaddemu ebintu bingi weekend ebigambo byayogeddwa abantu batuweza mu weekend obeera mu weekend okulaba onayogedde kino nayogedde kiri naye mwene mwene ababadde kawempe nalabyeko abantu abavuzi ba boda olina agamba boda agivugidde emyaka 3 naye era boda muzeeyi aziterezeza boda emyaka 3 nvuga boda kyokka nga akaddiye n'agamba avuzi wa boda sibalaba mulaale yaani yakyagulanyi ngana bagamba yadde muvuzi wa boda naga avudde emyaka 3 Museveni yatereza zi boda temugenda wa kyagulanyi but mwene kibadde kawempe mu kirabi okoze bubi okwogera ekintu bwe kityo nze ate nze koze omuntu oba n'emyaka 3 ng'oli mulimu gumu gwa boda oguvugidde emyaka 3 naye gwe ng'omutwe gwo n'ebirowoozo byo bikulaga nti gavumenti ya Museveni yakoze bulungi. Sinze nabyogedde. Ngamba. Kitegeeza akyogedde alina ekikyamu. Okay. Omulimu gwonna gw'olikolera emyaka 3 nga tolina nkyukakyuka mulimu ogwo kugenda mu level ndala. Mmanyanga ekintu kimu. Gwe kennyini totegeera. Oba waliwo ekitali kituufu. Kitegeera. Nti ate omuntu avugidde omulimu emyaka 3 gw'ogamba nti banaisibala mu mwaleza Kyagulanyi ngani gwe wagulira peki. Boga nyine ekitwalano kati kankula ekintu kimu oyo musajja akumanya mu ssiro akyogedde kankubulira ekintu kimu Dias ekitwala abantu mu campaign za Kyagulanyi kunoonya nkyukakyuka basobole okuba nga boda gye baali bagula miliyoni emu eddayo ku miliyoni emu. Yes kuba eri tekyukanga gye bazijja naye nosanga muomba tuto musiro atategeera kugamba nti bensanga mu waboda gwensanga mu muleza Kyagulanyi ojja kungwako gwengana musajja wattu naye wali wennyini kyamani wa boda omusajja abadayogera oba sinawe mukulagira gweke nyini ng'omusajja waliwo yamubuuza n'amugamba naye ku myaka gy'oliko emyaka 3 obadde oteekeddwa ng'okyavuga boda koye anti jukira yade video nga talina wasobola tuddira namugana ku myaka 3 kintu kyoyogera gwe tolaba nti nno naga boda omulimu muzeeyi yagutereeza era gwatereera ki bwagambye sawa zina abatubba amasimu gaffe ba boda
yagambye gwaterera lulinze nno mwana omuwala wali gwenkozesa akola ku gundi zange ku buduuka bwa boda yamuba ku essimu kate gwe nti omulimu gwate yagwera bwe gutyo teri mulimu gwaterera gulimu bintu bya kifere gulimu bya kisiru nga gwa boda bw'oba okyali mulimu nga bakuyita mwana wa boda kitegeeza tegutereranga tebaguwanga kitiibwa n'abakula boyingira mu mulimu ogwo baba balaba gwe kenyini oli mu kuzanya that's why yakuyita mwana kimanyi omuntu wavuga boda takula evo ine bwakutuma gampite mwana wa boda abali awo naye ng'ogenda okusanga mwana wa boda bakutumya waliwo emyaka 7 mwegi oba emyaka 5 mwemeka nga gwa agambe mpite ku mwana wa boda balona abaliwo bakusinga obukulu naye ng'ogamba mpite ku mwana wa boda kati ono ayaga kuvumaganya mulimu gwa wa boda mutebategeera naye sijja kyogera wabula nja kugamba nti ono tategeera jengo omutategeera nze nja kulisayo bonna abagenzi wa Kyagulanyi ekawempe mukulike eyo mwebalire ddala mwebale kulaya soide omanyiza kankula ekintu kimu ekyo nagamba abaana nti okubagira Kyagulanyi si kuleekaana oba si kubanduulo mukirage bw'oliraga enduulo oba n'oleekaana Kyagulanyi nzo sigaza abantu batono naye waliyo abantu abayinkyukakyuka naye emboka ebadde nga bagize bati eneemabega ng'ovudde mu kisaawe emboka ebadde eneemabega eno abasajja babadde ng'abali ku mudido eba ode eyo anti emboka ebadde wali n'ekintu kyotagenda kubuusa maaso wano mu kibuga ye emboka egenda kunyooka yagala obakola ki obagaana kuba Museveni kyayagala kubeera ng'abantu bangi muki ejuka kiba gwogamba mbuno akalulu takalidde ng'ate abantu babadde bajja mu bungi baba bakula oba weerabisa ogamba era nja kulisayo kyali wange nambe emudooza abaddeyo akomyewo nga tebamukubyemu akomyewo nga teyeetegera bulungi naye emugamba agenda awummulemu ageze kuwummulamu ate nkyakere mukono jukire nkya ali mukono kati ku kitebe Kyagulanyi olwasimbudde webati ne bayiwa amagye ku kitebe ng'abaana basigadde ku kitebe bakkiriza kufuluma anti ne bakiwamba era gundi ani ono enyali Mwanga Kivumbi ne Joel Sonnyi bamaze kukomawo bataasa embeera ng'amagye geetoolodde ekiro gabagamba temuvaawo kati lwaki oba olemesa abantu okugenda gye balaga kati eno gavumenti mu kyo kiyinza okugamba daasi teri gavumenti ntiitiizi nga ya Museveni kati bw'ogaana omuntu okugenda okuŋŋaana mu lukuŋŋaana lwagendamu muntu ogwo gobolooza ki yalemesezza abantu abalala okuŋŋaana notamanya nti bano ate buli bwofuna abantu bonyigiriza awamu oba oyongera bala busungu bulungi nnyo kituufu nze omuntu abalira abantu abali mu gavumenti ya Museveni simanyi yeetagana kutuga buli bw'olemesa abantu abali mu abamu n'obanyigiriza oyongera obusungu abalala batandinyiiza ndaba ebbala mu Dubai ngakola ki yabadde agenze ne bamubuuza ku kyemwalaba Arua kiki bagira mu mutwe nti Kyagulanyi bw'agenda takozesa linnya lye Kyagulanyi akozesa Bobby kati ebiseera ebisinga baba bazze kulaba muyimbi ekyo kimu ekyokubiri baba bazze kulaba kano kakyaliiki Museveni kagenda okuwangula nga hands down neŋŋamba kati ekitegeeza akozesa linnya lye Kyagulanyi bw'omala ogamba omuntu kwesi kyayagala kwogerako lwa nsonga alina obuyinza bungi ate anyiiga mangu yoyo ati bwe ngana omwogerako naye mugatte mu baana ba boda kinabagambye settlement sijja giddamu yagirabye mu kusooka agende nayo oba omusajja ate ebigambo byayogera ye eva bimulabisa ng'omwana omuto eva reasoning capacity ye ntono toza kugamba mbu akozesa erinnya ate ku bbalo tumwateekako Kyagulanyi ate akozesa ate Bobi Wine ng'atambula ekyo kimu ate ogamba mu baali bugenze kulaba kakyaliiki gundi kagenda Museveni kagenda okuwangulira waggulu kitegeeza era ogamba nti akozesa linnya lye waliwo abantu abamu batalina kwogera mu kamera naye nga bo baalema okutegeera nti tebalina kwogera mu kamera kati omusajja talina kwogera mu kamera okitegeera asigale kuba minisita okuba minisita bakulonda bulonzi oba omanyi oba tomanyi ffe bakutuwa buwi kuba oledde wa myaka 6 baamu mu kifo ky'abavubuka bakutusibako obusibi wa 6 yatukulembera ffe kati ate tuba tunagamba ki kati so waliwo abantu abamu betajja kwogerako daasi ebiseera mpozi nga si ntaanya naye nga bwe bantaanya tujja boogerako baleke naye nga olumu tujja baleka olw'okuba nti tugenda tubamalako nitubamalira obudde nga tuboogerako
ninge kitufu ne kitunyonyola tebajja kitegeera bote kati mbyo nabere bitunyonyola ebintu mu position ebya kyagwanye byenchuka chofu mukulu bala mtanyi sawa bitegeera lwansonga yayina we yalokimye kitufu bayino bamusibana sipagula obonga papa nga bote bwenyinya tebwesera buli awo kati oyo oyina muleka bulesi utandika mulabula mupenako naye nga ne mukono mukikole we mutyo lunaku lwanca naye nga mbagamba onaku lwanca mukono tugende anyway okuvuganya wiki ndo watandikire wa King Saha watandikire wa Morini kuba tugere wa King Saha ekivulu weekend twalinamu ekivulu cha King Saha ono boss wange King Saha mu mwaka gomo akubye ebivulu bibiri January yakuba ne November akubye bino ne bibera successful highlights zaaliwo abayimbi bayimba wino wa mami ne Gloria Bugi ne beragako kati amanya kuva no ku press conference kabula mala agako munna amanya ekivulu kyatambula ekinategeera King Saha luli yakozesa umoja nga promoter uluno ye yali mu kutunda ticket yennyini mwe yava n'agenda ku stage ngagamba nedda kuno naye kandi kasente nga ntuyo zange kyalero ntuyoze saa atuuka kulasinga tannabafuna abantu bakola ki beetaaga lugogo kati ng'alina okwongeramu obukodyo okitegeera okufuna kuba lugogo eyo gyolaba oba okujjuba obulungi awadi ya lugogo eyo mu bayimbi ndowooza Wininwagi kuba kiwa Wininwagi yali emitwalo 3 sibe kiri 10 yalina awadi yaawo era tuyinza okulaba omuntu akola ki adamu ogifuna kiyinza bwe taba ntanya tuyinza obutaddamu kulaba omuntu agifuna kati kulasi saa ekituufu yalina okwenyigiramu kutunda tiketi mukono okitegeera kuba saa ekintu kyalimu ne umbrella mwayimiridde twetaaga okubanga tulaba abantu baki bangi kuba umbrella mwali singa afuna abantu batono abalabisiza abalina egyakiyemu okitegeera naye kati abalina okukola nnyo that's why nti wamulaba nti yatoka ekiseera nga tiketi azitunda mukono ne ku show kwennyini ye yali mu boki teyakkiriza era abayasaga bona yabaga muti sente yange nga nkuwa tiketi kati mu mulyango n'ateekako gundi Uncle Moze yennyini waffe n'amuteeka ku mulyango nga Moze okumuyitako nti tiketi biki wagwa nga tagikebedde alla nga kakujjuntu kati saa yalina kikola ekyo era nja kwebaza abantu bawagira saa tanapu yali munungi era abantu baali bangi era endongo yanyuma endongo yanyuma kyabayimba bayimba bulungi kitegeera mu kuyimba abantu nabalabanga vibe yali wagulu okuva abantu bebayingira shop bakale bakola ki navio bawo kawe yafunira kusanya okuyimba oluyimba jukira ku Serena engeri gye mwalimu abantu abakalemu bamugamba oli bataluteeka ku list ku show yakola ku Serena navio era kiyakola okulukuba bwe lwasembera ddala yayimira n'agamba kati musaba oluyimba lwe mwagala nyimbe naye nga baali bamuganyo tuteeka ku list era abantu ne baleekaana Badman from Kamocha n'agamba bannange abantu bawache bansabye kati ate we yatuuka eno nga kiri automatic lwayino yimbe era lokalo yajja n'akuba n'avaawo kati so nti byonna byonna tuba tubyogera nja kugamba nti saa show ya tambula bulungi naye mugambe Bugi kale kati ekibivuiridde akajja bwereere ayolesize ddala omulimu gwakola ki bwakola ayitiriza Bugi tayima ekimwera kusesi kweyima oze kola kwe marketing obudde bungi bwawa okumansula okusinga okuyimba kati so nze ngamba ekintu kimu atereezeemu Bugi kuba tugenda tuuka ekiseera nga bagamba sheri mu Bugi tutwalayo baana nakyo kisoboka kati wini wamama yinza okuba yasinga nti bawo oluusi ayambala bupale ku luno yajja nga ze performinga omanyi lwaki yajja ne badancers nga akubye obupale kuno yajja nga ndooza ze kulaga abantu nti ye gundi yajja agabalaga nti ebbina ndiyinako ndi bwereere ate olwedi atugamba tayambala mpale kitegeeza ababeera wansi wa stage babeerolera akola show mu show akola show mu show so Bugi naye atugamba ekintu ekyo naye nga saa nja muga nti kyakabi
sure atambula bulungi. Okay, tugende wa Maureen Nantume. Wa Maureen Nantume nasooka wasa hano nemberayo nemala nenzija ku Serena. Ninawe nali ngenda okulaba nga nkulengera nenzija wetwali ngenda okulaba video ngenda abantu banganya okudamu okwogera video ngenda gibateerayo video anti nalugira manyoba gaera batera video nesaziteeka nendo ngenda giteekayo ng'ofuuwa nampija sente ne Caronato ng'obafiirako abo bantu bano mutwalo gwalo manze bwe najja okufuuwa n'ozizaayo nfuuyira wano nedda nali nfuuwa bakyala ate nalina ensonga lwaki mbafuuwa nti Nantongo bayize kawo Nantongo maze naye emyaka 10 kati emyaka 10 nabadde musanyufu kyatuuseeko ate bambi nampijja ye yuka byo tulinga gye tumukuba ku BBS olumu kitegeera naye ate yansiima omulimu gwe nakola kati bwe yatuusaawo ate nansanyukira nitunyumya bulungi kati ate olwedde nabadde nfunyemu ssente nga koja Kimbo wanfuuye ssente mpitirivu Kimbo wakyeyekoze kusere n'okimanyi Kimbo yanfuuye ssente nagenza okubala koja Kimbo ssente zanfuuye anjira emitwalo 80 Kimbo wati yafulumiza obukadde nga 5 awo basuseemu va ku byokunywa genda oluyimba lwa Big Daddy yalugula ssente ku stage awo wennyini nafuwa nampijja nafuwa ankalina ngenda kabawa ne Caronato Bodombi nga abafuwa video nagiba wanga abadde mu show ya Maureen nga tuli happy nyonyo yatambudde etya show atambudde bulungi abo tunuulya turn up ya Maureen Nantume anja ku ticket zaweddeyo ezaweddeyo kwadu zatuka saawa 4 nga abantu bakyayinga yes abantu ne bagamba era papa yatuka nalaba nga batawena bagatuula naga bali ku mulyango temuddamu kukiriza muntu n'omukola ki nengo oyinza obbagaana babagaana sebo abantu bayombera ku mulyango benyigiriza ali kati jukanze bwe nali kuba natuuka nga wokutula waline nga kiba kyabusobola okulaba abantu nga tebalina batuula n'otuula kati nembera mu lukuba awo nenambeemu abantu ne bagamba nedda tujja gatulako amadaala musaaga era ngenda kwebaza nnyo waliwo omukyala we Amerika awo yajja n'atugulira ebyokunywa n'omulala w'Ebungereza n'atugulira ebyokunywa kati unfortunately muneze abamu basibamanyi naye ajja naga Dayas n'akubuuza waliwo n'omu yayita mutabani we gobeta kugamba abo beba oliye Dayas oliye namemu nga ompakanya abantu basanyuka nga bakubana basanyuka abantu nja kwebaliza Mukama nti abantu bajja ne batulaba binasaana omukyala wali ng'ali ku boda ninga w'Ebungereza nemugamba kikingole kubunanga nti buno obudde bwe Kampala wabulinyi twavuga mu motoka bulungi nnyo ne mu kuboda kati mwempita nanga naye oli otya nina n'abansanga ku Pakalast abakyala kati omu kwe gamba erinnya lirina lyogedde bubi gwe tusanze wali eddanka katono yedde nabo baali wabalaba kati nentegera tibaali bava kulaba gwe nasanga ku boda 10 ne kinkwata ningamba namba nekoja Kimbo wayanfuwa yawo so Maureen Nantume mugitunuulira obulungi yali masavu nti mukulu gundi yali ku sound Phenom oyo clean yakola buli kimu nti production yali nungi nnyo sounding evayo bulungi nnyo anja kwebaza Maureen Nantume nti yatupiika abayimbi bangi oyo Steve Jean mu production ye akugamba okubeera abakwerekedde nga abangi si kwe show kunyuma kati natuwa buno obwana byakyuse omwavu babuyita obwakwaya ne butuyimbira bulungi yes najja natuwa ono muvubuka Gabi Ntate natukola bulungi najja natuwa ono muvubuka yayimba akayimba kamu naagwa ogamba gundi Kaweesi kandi nedda bakozesa gundi eyo bandi yani Maestro kati ayimbira akolera Maestro kati yatuyimbiramu yes Pastor Bugembe najja natukuba Pastor Bugembe yatuuka late kyovula buluyimba yetu baluyimba kolabo ye ne Maureen so naye yatuukiriza ekitiibwa n'atuukira n'atukuba ku so Eagles netuyimbiramu yonna gabo yali okujjako olutaya ne mukyala we naye mukyala yakola appearance oluyimba lwe yawandikira gundi yajja n'akola appearance nti mu show that's why nzingamba nnyo abantu tuyimba nze kinzijje waka music wa band music yantwala mu show nze band yonna omuyimbi wa band kasaategeka stage ya Mayanja bukibe yali akola ku stage stage ya Mayanja ng'obusolosolo obwasukka naku zino simanyi kyaka yakudda mu comedy tuwamulaba obusolosolo obwasukka yakudda mu comedy naye mu mbeera eyo kyenyinza okugamba nti
show ya Mourinho yatambula bulungi audience bakola ne audience nalaba gundi yali emabegako yali ayombesa gundi bugembo kubanga agenda mu byensi naye kati enaku zino abinyumirwa bitya no yategera embeera bwetambula manya olwo ekintu kyobera mu das ali amala mugambako waliwo ebintu byoberamu oluusi notamanya nsi bwetambula naye buli bwotula wansi nomanya nsi bwetambula okyuka n'ensi ekyokubeera pastor tekigaana kujja wali bantu balala jukira ne Yesu naye okulokola abantu yamala kusanga bono mu birabo nalyoka akola ki nalyoka abatereza so pastor bujengo yali mutamanya naye kati alabe ekintu ekikola ki bitambula era alimu Bible ne mukwata nanyumirwa namulaba ndiye n'omukyalo nga bayi musebali mu kudigira kushegera Chosen ni beki ne bawe tebakola twakidda ne Chosen ate n'ekintu kyakola ki batayaka ko omusajja body language Chosen nzamanyi njagala nnyo abantu abiyagala era Chosen ne Sekade sibayina akoki obuzi bwabwe nayina nga baketwala kwamira nene manti kyajja kyakola kyajja ekyo kivaawo kiteeza kati supportinga bo okubanga biyagala era mbagaliza biki bisinga naye ate Chosen asukka akisinga omusajja katayagala amusikambula yasinga okubolaga public nti nze ne Sekade tuyagala yamugamba nzigira akatebe njagala tuula nkugambe jaya nasika musajja nakalisha n'atuula ate nga bana babakota bu video kiragira n'amala okutuula n'aleeta emmwamu keesi omusajja si byali ng'ajja lwampaka relationship tosobola ebantanya tosobola giwangaaza obanga atambuliza omusajja kuki ku pisto omusajja atuuka ne yeetamwa n'agamba kati enfuga ate gy'onfuga musigiraba kale ekirungi baali bambadde ebitere by'abakongo bali mbite ebyo by'abakongo bali mugundi anti tayandiddayi ebyo si bye bya paper 6 ya senior 6 tayandiddayi kati mucyo babijja ku speed eyo nga si bye biri ku mulembe kati mucyo omusajja yandibadde mulungi yandiyagadde mukazi we naye nzo butamuwangaza lwa nsonga nti amukozesa emirimu mingi ndoza gundi byali tayagala kukola katanga bakabikola ono kati ekikola nti yamira alabika okudduka yali tasobola kukola mirimu yalabika kiri nti yakoze mikolo naye emikolo gigenda beerayo gigenda kubeerayo mwezi mwenda mu December kati bwe baba wano bazze buzimu bantu ebitu nebirabo biti ku mukolo kye kinabeera simanyi kyaka bayinza n'okwebeerako awo wennyini so nze mbagaliza birungi byereere naye ngamba ekintu kimumbeki tolina gwokyakakasa oli baawo oliddensi yonna ekimanyi nti ki baawo kitegeera ekyoba okola tomumalaako nnyo mirembe oba tomutyoboola nnyo mu bantu okwo kuba kutyoboola kati nze mbanesa tomutyoboola nnyo mu bantu muleke atambule kuba buli omu akimanyi nti baawo ne bwakwata bukwasi ku mukono ne mutambula kiba kimala ebino ebyokwenywegera n'omukaka kiisi naye n'omulanga agenze wali kwekubya ebifaananyi amutaddemu okugulu bwati akuwanise ngamba iki ebintu ng'ebyo omukazi sajja atuuka n'akola ki n'abikoowa so nze mbadde nsaba sister waffe nze mbagaliza omukolo nga 9 December gube mulungi pozi 9 December gwe mukolo gwabwe then nga 10 December kwe kukyala kwa Karonato okwaffe tuyinza twakongedde ennaku nga ziki mwakongedde mujja tutegeeza batwetaaga baŋŋambye ojja kumpita nyinza okuba ngenda kuyita gwe wekka baŋŋambye ekyo we bampita wali baŋŋamba Duncan agenda kuyita era we mbasiitira Duncan ogenda kuba ggondiddemu olukwe tewali mulala ngenda kudase sigenda kuyita ngenda genda naawe kale kuba baŋŋambye ono agenda genda naawe eŋŋamba kale kakati ndowooza mu mawulire nyinza tuyinza ogenda fika kati ekisookera ddala mu byonna Jacob alina ebigambo byayogedde twandise ntubuulizaako abantu banga tawaliisiddwa ku gundi Carol Nantongo n'omwami we Dylan oba Dylan alabika nga ekigenda mu maaso takola ki teyakisiima oba takyagala oba engeri gye kitambulamu teyagala ye ng'omutunulizi w'ensonga ezaawa ozimugobyemu ogamba bino byayogedde bwati abo baana bato bakyezwa mu kintu ekitibwa love. You understand? There is what we call a jakirizi. Abasajja jakirizi lisumbuwa nnyo. Nobera ngo omukazi omulaba
twali ffenna ku press conference olaba ennyamba gye yali ayambaddemu gwe kenyi wakomplaini ng'otya yeyambala bubi. You understand? Kati waliwo ejjakirizi lisooka okutwala ddeke oba emyaka 5 buli musajja alina ejjakirizi mu ngeri ye. Ejjakirizi osiri ejjakirizi yange, ejjakirizi yange si ejjakirizi ya Jingiwu. Kati ejjakirizi ly'omuntu sooka kumutwalira ebbanga yali mukozesa ensobi gye yejjusa. Otukiteeka jjeno omwana omuwala omuyembi ekigambo jakirizi kitegeeza ki? Kati kigenda kunnuma nnyo olunaku olwaleero okusomesa Jacob. Soko osomesa ekigambo jakirizi nze kyannemye otegeera. Sigenda kisomesa gati ngenda kisomesa Jacob. Oh, okay. Mwana akiyigira. Nze kigenda kunnuma nnyo ng'omuntu aba alinga ekyokulabirako era nga kwe tumumanyidde kwe tumugoberera akubiriza nnyo abantu babeere mu mukwano. Era pulogulaamu ze ezisinga omutunda ennyo kukubiriza abantu kweyagala na kubeera mu relationship. Otegera? Naye ate kijja kunnuma nnyo nga yayogera ebigambo nga bino nga tebikwatagana. Anti tagamba beera mu laavu na muntu mukyamu. Anti omuntu omukyamu yati yoyo gwe yagala. Kati bano Jacob balina ekizibu kimu nti wabata naweza myaka 5 tagenda kuwasa. Kati Jacob yamanyi nti omuntu olina kuwasa myaka 5 wabata naweza myaka 5 tusobola kuwasa. Ate yamanyi era bujjo byasomesa abantu. Kati ate manyi buli bokola nnyo interview nga tusose kulowooza oyinza okwotya. Mulya. Ye bamugamba Jacob nti abantu okweyagala lava ina kuba ku myaka emeka. Ye abantu okufumbira bokuwasa ina kuba mu myaka emeka. Alaga nti omulenzi muto matya alina ejjakirizi ku mukazi omukulu. Ani mukazi mukulu? Karo. Kati olwakuba nti oluusi era ebiseera ebisinga ensonga za Jacob ne Karo mbasaazogerako. Lwaki? Andi nze emabegakawo balina obutakkaanya. Andi nze nina ekizibu kimu. Goyinza okunoonyeza video nga Jacob ayogera alina ekirungi kyayogera ku Karo. Nani okusooka bangaba baali ba mukwano? What happened? Baali ba mukwano. Era nze kiyinza okugamba nti Jacob kyaka yalina buzibu nga muntu ku Karo. Kwanza nyinza okusaba video nga Jacob ayogera ekirungi ku Karo. Kyokka nti Jacob ebbanga lyamaze mu industry Karo takolangayo ekirungi. Nekino kinandirowooza nti bandekyembracinze ate yakikubye. Kwa kati kankubuulire nze ekisinga okunnuma kinasirikira Jacob ono ku Karo. Nti ebiseera biri nga Jacob akyakola ku ddembe Karo yayimba show za Jacob eziwera 5 nga tamuwadde 10. Obyose n'oleeta ekyo agamba kwali kuyimba ku shoze entanya bweva. Nandi bulira kati entanya yonna Jacob lwaki olaba akuba Karo mufiirako yali share asembayo ndoza zeze mu show Karo eza Jacob ezasembayo Karo teyagiyimba najjukira eza Jacob yazimbiranga bwerere nengo oyidde kola ina show ye eri wala nenga yo yaki ya sente nengo oyidde zinajazi azazimbira ki bwerere wanza amanyi lwaki olusi nsirika nadala embeera nga bweti nze newunya muntu nga Jacob ng'oli mu music industry nenga eva y'omuyimbi omutakolangayo ekintu kirungi gy'oli nga gwe buli bojja owabeerawo gundi kasita abaamu nga Karo Nantongo mwali banfu bw'abaawo nga waliwo embiranyi wa Karo Nantongo n'omuntu omulala Karo aba mubi ompulira bw'ajja ekintu nga Karo Nantongo kitambula era Karo aba mukyamu ontegeera nkutegeera omanyiza kankubula ekintu kimu daasi waliwo embeera oluusi mw'otambulira ng'olina ogyewala oluusi abantu bajja kukutunulira ng'omuntu atayagaliza nze takiwa nti olumu daasi oleeta topic nenjitunuulira bwe nti nenga daasi topic tetukola ki tugireke tetugikola manyi lwaki sikuba nti siina byajjogerako naye oluusi mpeereza ndaba audience eno gye nagiwa ku Mande kifaanagana ne kyendeeta ku Lwokutaano ate era bwe ndaba omuntu mukube ku Mande ne mukuba olwokubiri ne mukuba olwokusatu simukuba lwakuna muvaako omanyi lwaki audience ekulaba ejjokera ku makyegambe naye omuntu atava ku muntu yamukola ki ontegera kyenkugamba tutegeera kati era jjo nabadde ne Dairan nangamba mwana simanyi musajja oyo kyetwa muyimbi kiyamukola nze okyangambirawo siranko nga ayogedde ku muyimbi ekirungi ebigoye byeyambala yabitegeera ye ngaani ng'omutulizi w'ensonga eziruwa ezitambula ensonga soko tunezizo bw'oba ozimalizo tunezabalala Karo yambala bubi eri omuntu w'ekyalo aba yayambala bubi
omuntu ng'olina ekyalo ng'olina amaalo kale yayambala bubi ku press conference nkiddamu ng'olina ekyalo ng'olina amaalo nga tomanyi kale yayambala bubi ku conference naye bw'oba oli mu music omuntu nga olina amaalo olina ekyalo olina obutayagaliza kale yayambala bubi muki kubanga wenkugambire nti ye waabeera kalo banoonyawo ekibi kyebakola ki kyebasoosa kati banoonya byonna byonna kati kola ku press conference tumwogeddeko ki nti kuba tulina omunyigawo naye tumwogeddeko ki tunoonye ekibi yayambadde bubi yayambadde bubi wayogedde kiki ekyakulaze nti yayambadde bubi bano bajja kuba baleme kulowooza bantu nti omuntu okuwasa olina kumala kuweza myaka 45 oba 5 bo baba bakyalemeddwa okuwasa baleka basobola bakole ki bawase bigaana batubigaananga kuba sigwe kati obaokera ku makya n'ogamba nti abo abaana bakyali baana bato jakirizi kati kamusomesa omuvubuka oyo ejakirizi kyeki era kati akimanyi ejakirizi ye muntu alaba omuntu awo namwegomberawo nabula nga ayaga kukola buli kimu kyakola ki ekyo ejakirizi kiba mu ngeri y'okubumbujja kati ngena mubuuza bano bamaze ebbanga ki eno message egende wajjako abaana abatandika okweyagala mu 2017 eno si jakirizi eno teri bajakirizi batutte ebbanga beetegereza buli omu munne bw'okera ku manja n'ogamba nti jakirizi eri omuntu oyagala muno okuva mu 2017 nga tugenda mu 2026 n'ogamba nti eryo jakirizi kitegeeza gwe ng'omuntu gwayogera ku kintu 10 years gwayogera ku kintu ky'otamanyi abaana bali mu almost 10 years ontegeera nti kalo yatandika okweyagala ne Dylan nga kalo yakamala kumpi omwaka gumu n'ekitundu mu industry kiraba kubozi kuba kalo yajja 2015 nebe 2015 oluyimba lwa Nsikamu walumanya mu 2015 mu May jakirizi nafuna munne Dylan mu 2017 mu March mu May onfuna kuba nze abaana betunyumyako nze mbadde nabo kuva ku Dewal kitegeera kati wotunuulira omuntu nga Jacob nokuba nti bano abaana bakyali bato eryo jakirizi kitegeeza gwe kenyini bujjo byogerako byotamanyi mu mukwano ate bujjo yatugamba nti omukwano buli wamu gusobola okukola ki ne bw'osanga omuntu mu bbaala ne mweyagala olunaku lumu musobola okweyagala kati lwaki bujja otugamba nti bw'osanga omuntu n'omusanga mu takisi musobola okweyagala aye nojja n'otugamba nti bano bamaze emyaka 9 jakirizi gwe omanyi byoyogera jasi ngamba nnyo abantu batolina comment ku muntu gireke okusinga okufaanana ng'omuntu atamanyi nze ebigambo bino bye nabadde nsuubira mu Jacob nabadde musuubiramu ebigambo ebigamba nti abaana bamaze emyaka nga 9 baana abo beeyagadde bandibadde ekyakulabirako eri abavubuka abaki naye katusabe Mukama Katonda laavu gye balina etambule bwetyo era tubaagaliza ebirungi biki nenze neewuunya omuntu ng'oli mukulu kyobukulu tokikulemu nga ntiwulira oli muzadde oli ku bantu bebandigambye nti Mukama abasaasire obufumbo bwe butambule ng'oza eyo jakirizi simanyi biki gwe lwotakomplaininze ku kalo tokola sho neggwa naye abadde aludde mu complaining naye gwe nanti nga bali takyamulaba kati abadde anamusanga wa complaining ejje era alinze kati akajja ye gatekeeper nze n'ekizibu kimu n'abantu balowooza nti nze daasi basikolana naawe sina kirungi yinza kukolayo omuntu osobola mwagaliza kirungi kyonna olwokuba temukola ate abantu mwejjemu emitima emibi nze mbabuulira kino kigenda likyali wange abantu oba tobaagala toboogera kubaleke kati nze singa nali mmanyi nga nze Jacob sakalo namuvako nga sikyamwogerako nga tebekweja ogamba tugireke nze waliwo topiki nga waliwo topiki gyo era ngamba nti sijja mwogerako muleke tomanyi nti waliwo omukazi gw'otobola okwogerako n'okwembuga nti muleke naye abaana bankubidde omuyimbi ennyini yankubidde nedda nkani wema njokidde kimabega gansinjjuka olunaku lwe navuma ku Jacob oyo yabadde namala okwogera nenjogera n'omulenzi twesanze
nangamba nungate na byayogerera muyimbi kirungi kyonna kimendi Duncan okuva ate namunga kimu oyo omulenzi ye yavuganga Kalo okumutwala ku show za Jacob. Okay. Kalibona kisingo baluma manyi nze kankula ekintu kimu omuntu ne bala kunyizizza afumitirize Kalo afumitirize oba ina kiyakola nona afumitirize nti omuntu ne bwaba mu nseno nga tumwagala nejjuko yona kulya akantu kati akalungi kamu kawe credit nti kale biseera ebyo yali ayimbire miliyoni ngezi 3 niye janga nayimba kuwere natambula nakola ki nga tewali na mafuta n'abaana bakoze nabo abasasula ku show yakubiri kuba yamuyimbisa nkunaku nkulu nyinga abaana baruga tugenda tuyimba Jacob tumale tugatira wewe era bwaveri kushenda nga abaana alyoka basasula badriver bikibi buchege nyaka tunako era kasimba necha mazima nze lero akinjogede ku Jacob naye asuso kuba Kalo nanto sususe okay ye yovane jebulaga nanto ngotakola kirungi kyonna ekyo kubiri n'abakazi abalabe nale bakazi bakulu batuludde batandise n'okumera ebyoya by'omukutu baliwo bonna n'abalabye ku internet nga bagamba nti Kalo tenga kulage era gundi yakanse mbu Kalo abadde alina kwagalibwa papa omwana takozesa mukoze takozesa mukoze nanti amagezi gabaga mitwe simigejjo kitegeera omwana akozesa mukoze ebyaddala akano omukulu yakampeereza eyali yagadde Kalo si mutabani anze chendoza life ali mwana mukulu ani ali mwana misa chali myaka ja Kalo ujukira kati abakazi ngabo sigana bongerako sigana bazaako mikono abakazi ngabo bakeera ku machanga batula ku pano ngaffe naye ng'omuntu baba yafunye omuntu amwagala jukira jali bana abakazi abogera oli myaka 8 okitegeera afunye tafunanga omuntu amugamba nti wadde proposing anti yakwasa musokolinde uyu mwana muto okitegeera no kati kali n'obutaba buto naye akulide mu ngalo zoli nga mulabanga mwana abantu abasinga ebiseera ebisinga tebakozesa mitwe nga bagenda kuteesa bamala gayo yanze lina agamba ebintu waliwo okuteesa n'okwasa ya mirundi egi kati amu tebakyateesa mubasama bwasa toyinza kira ku makya kati toyinza kira ku makya n'ogamba nti Kalo mukulu kudairani oba totegeera kitegeeza oba tomenya gye nvudde walawo kufaananyi bwa Kalo ne dairani namulaba ku sitasiyo oba obufaananyi bwe walaba walaba Kalo mukulu yebuliwa okiteka kyenkugamba nti omuntu agaana ayogera ekintu naye ng'ayogera tamanyi kikyayogerako kitegeera njabba okulaga munosobola ojabba ossaayo onteka kyenkugamba era nze papa yansharingidde live yansharingidde video nangamba naye abantu abatategeera mu nsi bakyaliwo naye nga nabo batudde besigaye babwegedde bayogera ebintu ebitalina makulu okitegeera nze kankula ekintu kyo era omulala yabadde agamba nti Dairani abamu bagamba yali avuga mmere ku papazi babala yali avuga mmere kana tulida ayogera nti Dairani yagula avuga mmere ku netulula mu nyanti obusiro abantu kati bagula bugula abantu baloza buli akola moteri aba driver gundi takola ngo box serving emmere ba driver takola ngo gundi omanyi omwana wa intern babera kati ye mu kumusindika mu field yalonda mwezi akola ki era Dairani bamutikira mwaka gujja okay okitegeera kati ye bero bamu okola intern yajja papazi yajja kwechandemu amala kwechandemu ne papa namuga nti jango nyambeko wano era yakola social media za H&M zonna nga zikola ki zitambula gwe mulimu ogwamubezanga kuki kitegeera n'okuyiga management nga bwe tambula skills byonna byonna yali awo ngaliko ki naye oli omusanga ayogera nga asimbye n'amannya alemedde ku kintu akyogera naye nga takimanyiiko n'omunnaogwo ontegeera kati mukyo nze ngamba nnyo abantu oba tomanyi kintu kireke ntegeera nze kinnuma nnyo bw'okulaba nga banno bali mu relationship bazimba relationship yaabwe etambula egende gwe ng'ojjolo buli bwateekawo buloka nga gosikayo wakati wa relationship kati yanoddawo nembuliriza era Jacob yabadde ne muzeeyi yabadde ne muzeeyi kyaka basoose na biteesaako lwaki anti Jacob yabadde ayogera kati yabadde alaba ye alinga atomera yekka n'agamba oli yayambala atya wangambye yayambala atya nga mbujukiza kyekeza basobola kudisikasinga ne balyoka bajja ku ki
so tewali kyakoleddwa mu butali bugendere kati bonna bayogera basooka byogera ntugenda kati gwe muzeeyi agamba nti Mbokero yambala bubi ati Rwendo za tebabanyumira bamanyi fashion bombi abite bamanyi fashion kati muzeeyi yaba yagala muntu ng'ayambadde hijab Karo Nantongo waddembe okwambala kati muganda wange ejjako Jacob ate naludde Kampala naye alinga yaka muleke naye nze njaba gamba ekintu kimu banywanyi waliwo abantu abamu nga tebakyamalira budde kati Karo Nantongo ne Daira nze mbagamba ekintu kimu baveeko bakole ekintu kyabwe Jacob dada mubamalira budde yalinde dwali wasa naye tujjagamba nti omusajja akola ki yawasa naye Jacob era nti mwanga kyakulabirako tekiri mu tteeka nti oba tonaweza myaka 45 towasa jalinda aweze bana mu 3 abo batatese kunyenyanga kedo anti yagaye bano bana bato era bayikujjakiriza kati yatali kujjakiriza kati munine ku myaka jana mwemeka awase jakiriza je kwali koze eki diweddewo ali muweddeko naye ebyokuddawo nadda ane ekyokubiri Nantongo batakolangayo kirungi kyonna gyoli muleke mwesonyiwe amanye nti kyoko ndi batamwogera kota Jacob Shoja ategwa ate sigala egwa yali badde amwogerako ne baba amazeeko omwana emirembe anyway kuva guno kyanga tutandika 2 gumu balo Nantongo gundi tyakoze kyotera saha webigambo nkyagala Jacob muleke tumuleke niye Kalo bambe muleke mukyala wattu akole ebintu bina mulenzi we feka nyini relationship tuzimba buzimbye weze myaka 2 neegana kwa akabeza gumuna ekitundu neeyika nodda muno zimbe endala ebe akabeza gumu neeyika oli ali ne munne myaka 9 ogamba jakirizi golinze golina ya mu male myaka emeka 3 baleke jakirizi bega leweddewo tebaddamu kwasamira ku mwana saati yakoze kyotera kyotera yabadde Uncle Moze badde njogera kawo na Uncle Moze ku street omuganga nga mwalabe yabaguddeko ekyotera bagamba owaaye nga buli kimu tumaze okikola buli kimu ne batugamba oba mubikoze bate mubikoze shoteriyo na maliriza nga saha bamukubidde essimu naye saha simanya nigo yabadde ayita Susu yagambye Minister Susu yabadde agamba Kasolo mumanyi nejja kwakwa just yaga mwogera andi ngobira bigambo bya saha yagambye Minister Susu kyotukoze ani minister mulala aliyo Susu mbana batoka Bakasolo so nagamba saha mtu zala kyotera shoji yatutewa kaba nabadde ntisubira ate otya lwaki era lwaki tewamulabudde n'omugambo waayo shoji mujeso nyo oba at least Uncle Moze n'omugamba tosaba mulabula batosaba balabula manyi wotulika tuli mu politics buli kyogera oba mu campaign sawaza okimanyi buli kyoyogera yes ni watudda ku social media nitugamba londa Kyagulanyi ba campaign kati bwoba akikoze Rugogo ng'abaana bazze nga People Power yewambye show ye Rugogo era abaana balina akalimba omwaka guno omwaka ebikute bikute ng'abaddamu bagamba nti ne Museveni afe nakalabye bakalabye kati nze byonna byonna birabye ani akabayigiriza simanyi kati byonna bwe nabirabye ne mmanya kyotera teri kitegeera ate obadde buli muntu ajja nga alimu olambulera nga ajja kuba byakubye ne mmanya kati kyotera ate kigenda kuba kirala kale jjukira oba walabako no wena Kasongola bala disa babagaana nnyo Kasongola babagaana Hassan Ndugga yes kitegeera kati mu byalo eno yo bayinza obutakukkiriza kolaki kubayo babajja kulanga gwa kuba campaign kubanga lwe lunaku lwe lumu ne Minister Kasolo yabaddeyo ne Raare mu kitundu kyekimu kati so wabadde tosaba kukkiriza kolaki ate kubajjukira kati saawa abakube ennaku zino abanga ali muki mulaale kati mukubanga ali mu campaign basajja obo bakula naye era tubakusubira birungi byojja kwogera ku Kasongo oli so neyetangira kitegeera so ngala DC ayina okwekuba ne ba OC ne bakolaki sijja kiteeka nnyo Kasolo wabulanja kissa ku RDC kwani yagana yena Kasongo ati yali minister yali RDC RDC balina okulaga omukulu nti bakola kubana ojja kunenya Kasolo nga si Kasolo yali message show yokola ki nti ono babale mesasa ni Ndugga enaka Kasongola tewali yo minister Kasolo ne bano RDC
nabo baagala okulaga obuyinza bwabwe. Ozi kwe kuli RDC owe Mubende era yagamba munno Siraba Kyagulanyi nga ze wano. Kati yo nayo Kasolo ya Buganda. Kale jasi wano ononye ko kenjeru yeriwa. Kati ko sai ko kenjeru ina kwa Kasolo. Yabadde Minister Susu. Ko kati sa wana kere nchana avuma RDC teri amanya RDC. Era RDC asani wavuma RDC. RDC ana kyakola ki. Kati ina kwa tene ko kenjeru. Najijja ko mutwe. Okitegera naye nga efira manyi kuba banji betudiziwala bakansolinga ebintu byabwe nga minisita si yabisazizaamu naye nga RDC kuba na RDC inayo nakulu okulaga boss we nange enkola 7 eno shona jigaana eno najigaana kuba yetaga kuba era balina obadde mobile tugenda mu bifo birala wakola ki hala we bakikujjako ne wano bakubuuza wakola ki tugenda kwongera naye wakola ki tuwe ebintu biri byakwatu kale twagala kujjako award kuteeke walala wakola ki tuwe ebintu byawakola nti agundi balaje okuba campaign wana mugana kyate atyo wakola wamanyi kubanga saha abantu abasomba badonge nabba kunganya tuinde kati sai kyamugisa kitegeeza opposition badonge enkunganezi kale siasa sizao sa so mbere yoyo naye nga kyannako kuba nti obanjagala bano bala disi bategere kintu kimu omuntu agenda kuyimirizawo show nga bwolaba she okufuna olukusa basooka babuuze naggulu miliyoni namba esooka neegwa bw'omaliza miliyoni namba drive buli lunaku lwa mitwalo ameka 5 akubye ennaku 7 ekifo kya miliyoni ezi obulango bwa radio z'e Masaka buli mu miliyoni ezi agenda omaliza nga expense ali miliyoni 6 totadeko stage production bana amaze expense ali miliyoni 6 kati zona yazimaliriza n'omugala togenda kukola lwaki tomugambirawo before nga bino tanabikola osa wazira banga bazitimba wandi muyimiriza ku posta omugala temugenda kukola temujja kukola yantegera nti wayi asajja bakoze eki tujja kwongera mu sente endala naye kati omusajja ataddemu njala mutegeera ekintu kimu nti omuntu omu agenda okuyimirizawo show ng'ogiraba nga tenaba kufuuka show ng'ayina ku nsawo miliyoni 40 kola olunaku abaana bana bagenda otunda chapati nkoko bonona bataddemu sente zaabwe bagula emidaala kyekisooka basobodde engano basobodde buli kimu ekyo gwe mu kitundu kyo tokibaze nti olina bizinesi z'abatuuze osse kale yesu oganye esaha kale tugambe yafiiriddwa abantu b'omu kitundu kyo RDC bootwala kati ba RDC yenagamba mu gavumenti ya President Museveni gavumenti ya President Museveni tewakyali alumirirwa muntu era sagala obeerengawo n'ogamba nti gavumenti ya President Museveni ero bino abantu yanze bensanga omuntu akyogera muviira osobola okwekuba ebikonde mpaka ku makya mu gavumenti ya President Museveni temuli muntu alumirira bantu buli ali mu gavumenti ya President Museveni akola kulya kukola ki kuvaawo teri akola nga agamba nti kankole kino kinaabeezaawo n'omwaka ogujja abantu basobola okuba nga beeyagala taliyo bwe ng'oyagala okubuuza abantu abanona ebbaluwa oli eri obuuza wa Santos tezikyaviikayo mu gavumenti ya Museveni buli muntu alina kukola kufuna loss ofune baluwa nga weekwese mu muntu omulala abantu era batukana baga nti ani oyo dasi ano dasi temuwa hayi dasi netunoonya omuntu omulanga danka nagana kwaki ate kati balina n'omuze kigenda onoonya obona gwe natumye era wangi oba 2011 okitega kyemugamba kati mu mbeera eyo nti mu gavumenti ya Museveni buli kimu oba kisobola tebafa ogofiirwa miliyoni 6 bansama ba 10 leero wantuno teri afaayo buli omu afa kubeera kweyimiriza mu buyinza bwalimu kikabe bamu be bamala bagala ne bakaabirira Museveni agamba abantu bewaffe baafiirwa ate nazo ne bazijjayo ne bazirya bwe twagalawo ekivulu kya saha abantu baali bakoze shugundi waabwe kapito yafa ate nazo ne bazirya okuba ne gwe babigamba naye abayagala yamanya nti eggwanga nadifugira mu kuwaayo mufo gy'okukola ffenna tufunemu afuna baalu bato basomutuuki yabo n'abawaayo abantu obukadde 40 busigala nga bukaaba ananke nina akantu ka alien ke nawulidde wakalabyeko alien sawa yona agenda mukomera waliwo omwana ali eruzira komanda mudogo ndoza komanda mudogo badde bagamba nti eyo fayiro alien kwali era tumalira akalulu neri
eyeddwaliro mbu yagaana okuba we baamuta yagaana okuddayo kwereportinga. Abyogera akola ngani? Abyogera akola ngani? Genda ayogera ku nsonga zino. Ngani? Eyazirabye. Ye lwatayogedde ku alien shot eggwa. Butadanga teyaddayo. Yamulumirirwa ngani? Pozi eba bagiyita gundi koti beiro. Ate yaddayo report. Ngamba yalumirirwa ngani? Gwalumira mwana wa nnyina lwakitamuleka. Just abantu abamuka nkubula ekintu kimu baba tebalina content. Ompulira nga balina ozimbira content okudda waggulu. Ompulira omwana waba yakwesonyiwa omukyalo oyo nze nno mukwano gwange naye ekinnuma oli mwannyina awe ekinnuma ebbanga lyonna akuba alien okuva bava kubira ebintu byabwe bebamugamba kubina ebyensanga biki kino bataddamu muwa budde yatandika okukuba alien mpaka olunaku lwaleero. Nze kyekingambe nga nti bwe njogera ku muntu emirundi ebiri nga ndawo mutanziramu muleka. Naye omukyala buli bwafuna kamera aye baba musi bajja musi batewali aganya ne bwana bono tabyogeddeko bajja kola musiba. Ompulira naye lwakuba nti abantu abamu balina ekizibu ati ajjukiza bantu. Abajjukiza ki? Ajjukiza ayagala agende ku record naye atujjukize ku musango gwe gwakomawa. Yagambye mbu bali mu mwegayirira. Ng'ani amwegayirira? Okulonda kumale kugwa. Ani amwegayirira? Mbu abakulu. Eri amwegayirira omusango yagenda okutuuka mu kooti nga gwafa nga gwo era ina abakolimira n'abaganda ne mubuzaabuza omusango gwange. Owulira sooka omaliza akajonjo akakuli mu liiso lyo sooka okwata kajonjo akali mu liiso ly'omulala. Ate ekyankugamba tofuukira muntu kizibu. Fuukidde ebbwa. Tofuukira oyinza okuba nga toli wa kabi era mu gavumenti olinayo abantu abakabi bakuwuliriza ne bakubira essimu ne bakuddamu. Naye waliwo olunaku luli nga tokyalina muntu gw'okubira ssimu nga nawe olina bwe weetaaga okumuggyako obuyambi. Olunaku olwo gye luli mululowooza nga nnyo eryo nkigamba n'abali mu gavumenti nti lowooza nnyo ku lunaku luli nga tokyalina muntu gw'okubira ssimu ng'akuvuddeko. Nze ennaku zino ndaba omukulu Kayihura. Olwo manyi nti Kayihura asobola okuba nga bw'ali aba mu kutambula ati. Abeera ku mukolo ng'adde eno wadde. Abeera ku mukolo naye nga tumufanako. Naye luyi eri w'amaanyi nga yaduumira. Naye ate ono atalina wadde kyali just alina mikwano gye. Omanyi nze kankube ekintu kimu abantu beekyawa ddaasi era abantu okuvaayo okuba omukyalo oyo baali beekyaye nga batoosizza ku kisenge. Omanyi olwo olunaku lw'ombeera ku muntu n'omunyigiriza ku kisenge mpaka omuntu olwo yeekyawa naga kankubattule n'agamba kati ekijja kijje kankuweemu sample. Osobola kubanga buli kanaku ovuma omuntu okumala omwaka n'ovuvaako n'okwata ogwoko nga naye omuntu gwo matakuddamu golowooza bakola audience ekula ebeerowooza ki? Nze kye musaba omukyala sobola okuba nga lensi mwana wa nnyina tamuyinaako Luganda wadde akakwata amuleke sawa yonna so tumulaba bamuleke era ffe abamwagala tujja kukira ku makya tumutwalire ebyokulya n'ebyokunywa. ate agenda kugwa mada tewali buzibu ate bagambye baliyo bonna nsolo nasooka tubuulire gwe gwakomawa. yagambye bamwegayirira ategedde nti gyali wali abanene abamusinga kati gwe otegedde nti nameere w'amaanyi anti buli bwolikera ku makya ng'ogamba nti ndi mu kintu ekintu kyennyini nekikwegezaamu kutuga ekintu buli lwe kiri kwegezaamu kutuga ng'omanya toli mu kintu omanya nga toli mu kintu. Kati wano gundi yamulaga nameere namulaga nze ate nze ndi mu kintu. Kati sa mu mbeera eyo nze mbadde nsaba omukyalo atuyambe aleka aliye omwana amuleke alina ebizibu ebimala alina n'embeera eyiye ng'omuntu gy'ayitamu tetumulwako tumuleke Chicken yewaddeko obujulizi nti ye asobola okutugwa omuntu olwa ssente. Saagala nnyo genda mu bintu bya Karimu Irigi byalimu naye no Chicken mutabani wammwe nawe tomujjamu kale mutabani waffe kuba mutaata we kyali waffe mutabani waffe era bisere bisinga nze newe mba musanze abantu era mubuuzaako ng'abuuza ku ki mutabani naye alina statement ze yakoze ze nandirowoozezza nga tuvudde ku keesi ya Karimu kuba yo yagiyingira simanyi lwaki yagiyingira byanfuna bye bibasumbuwa byanfuna waliwo akayimba ka
kadebe utalo so aina statements yasuddewo nti ye ne bwasanga ekisawo kya ssente nga kiri wano nga Cobra zikyetoolodde azijjawo ekyo nno kale kyali baddokke n'agamba nti omuntu ene yekika mu ssente akutuga n'akugjawo n'agamba ye bw'ategeera nti olina ssente akutuga obulago cwi kati legal suspect najja n'akola statement je nawulirako naye Jessica Kasa n'agamba Chikenye alina omusango ekibuya ekatwe emunyonyaawo alina munego yali ne wakwati yamwogerera nange sijja nange munne sigena mwogera ate nange ekyo kyebogedde sijja kyogera kankireke kuba ne munne gwe bali naye sijja mwogera tali mu bino ye yabivaamu nadde ebbali akola bintu bye birala mbuba atuga omuntu lwa milioni 3 n'ekitundu motoka n'wagirayo papazi ne balowooza nti omuntu afudde kumbe teyali tafudde baba bali awo omuntu abawondedde naye mbu baamutuga ebyaddala n'azimba obulago kati we yakoze statements zino n'empulira legal suspect ng'ayogera kati n'engezako okugamba ani Chicken kirabika n'ebikutambulirako abantu babimanyi wamukubidde kye ŋŋamba kati kirabika ng'ebikutambulirako abantu bakola ki babimanyi kati gojja kugenda okola statements ate zifuuka obujulizi wa ku police ne mu court kugwe yennyini ensonga zino zirabute ku mutabani wammwe awo naafiira ku kati kansookireko ekyo kyogedde nakiwulirako kwanza ate yakiŋŋamba yali wansi yali ava ku police n'akiŋŋamba naye nze sakitwala nga ki nange sakitwala nga ndabanga ekyokulimba ekyokubiri ngenda kugamba muto wange kubanga nimujja ekiro ekya mutabani kati muto wange ngenda gamba muto wange ekisookera ddala mu bulamu amalala gakulembera ekigo ekisooka ekyokubiri mu bulamu kati owadde abakulwanyisa ensonga lwaki oyinza okugenda eruzira ogibawadde ate bangambye alina ne keesi mu balamu amutwala mu gundi mu kooti mbu bakyali mu bino byakwetoola naye agala biggwe bw'ayagala nnyonnyola ekiki ekimweyambuza ku internet kimunkombesa egundi ku internet simanyi oba kituufu ebyabwe n'ebbalamu tujja bewulira katubirinde naye kati nze ngenda ku kino kyamugamba ng'omwana omuto amalala gakulembera ekigo amalala mukulembera ekigo kiba kibi nnyo okuba n'amalala olowooza g'osoose okuba wakabi ayina ekintu kyeyewaaniddemu n'enseka yagambye alina abaana bataano bombi bawala talina gwalabirirako wakiwulidde mukama mulungi era namuwidde ayina banne bayisaamu eggaali simanyira ama nkusinga okuba wakabi nitumugamba kalifai basinga bonna okuba wakabi naye mukuba wakabi sooka otunule ki ekikutambulirako na bigambo ki ebiri ku linnya lyo kisinga obukulu ekisookera ddala ekyokubiri nga tonagaa nti oli wakabi sooka omanye baani abakuyita owakabi era ki ekikufudde owakabi bw'omala ebigambo ebyo bimanya otule wansi weebulyemu ekyokubiri nti Chicken kati owa abalabe bo ekyokulwanyisa gy'oli bawe balina okuyita nti saawa zino ku statement ze wakoze nti osobola n'okutta omuntu saawa zino omulabe wo asobola ogaa Chicken yabadde anzise yandabye n'essente teri ayinza kuwakana kuba kyogera buli omu akirina mu video bantu bakola ki nti omuntu yenna ayagala okusuula mu shiiti kati bamwambushi asobola okugamba badde ontugola okundaba naki ekyokubiri ye yayogedde amanyi nti ali mu kunyumira oba kusanyusa bantu kumbe yettira erinnya n'ekivulu kyabadde bagenda okukola ekya batikitoka bonna bamugye kati ogundi emu kati ojja kusangawo n'abantu abalala nga teri ayinza muwa mulimu ekyokubiri saawa zino tewali na mugagga ayinza mwesiga nti luli omugagga badde asoma Chicken ngenda wali era ndeteyo miliyoni emu nga waliwo miliyoni ng'ebiri kati kitegeeza Chicken wayingire ewantu n'asanga miliyoni 5 adde anoonya bungeri ki gy'ova mu nsi atwale miliyoni 5 teri mugagga asobola kukola ki kwesiga kati Chicken saawa zino yeesiza ekifaananyi ekiraga nti ye si muntu mwesigwa kasala ku ssente buli kimu nekyaba kyali n'ekyokuba nti oli muntu mugoba oli muntu we akijjawo kuba yawanisa olugalo nagala olugalo baalusala ng'ayingira Illuminati ne batugamba legal suspect simanyi gy'abijja mbuya ate ayogera ebintu bye nawulirako naye simanyi ne legal gy'abijja mbuyo era singa byali bituufu singa bazadde bonna bafu
singa byali bikola wakuba nti yagenda ku bafere bamusala olugalo ne bamugamba bani bowongayo ti bazadde baali kati yali ready okusigala ku nsinga mugaggaga bazadde be bafa ate embeera bwetyo nti embeera bwetyo tukanga ne mama takyakwese nga takisobola okulaga nti wano waliwo ssente teri mugagga bino byoga nti nkuba bagagga luseke sawazi wakyali mugagga asobola kwesembereza kikini atola ku kitole n'okiraba n'asigala kati alina mulaga ziri mu nsawo ya saati talina mulaga ziri mu mpale ya nsawo y'emabega kitegeeza nti ebigambo byogera ng'oli mu kamera jaso byogera okyamusi bikyasobola okufuukira akabasa bisobola okufuukira akabasa bisobola okutwala eruzira bisobola okufuuka ng'obujulizi gwe kennyini nga gweweewako obujulizi ku bigambo by'oyogera ng'oli mu kamera nga golowooza oli mu kusanyusansi kumbe ensi ekusuuma nti ku bizibu kikeni byazaayitamu yandibadde kati nga ye muntu omanyi sente nungi daasi n'ogifuna ng'oli muwombeefu ng'oli mukakamu sente yenyuma ate nti daasi kati ono wooli n'ofuna sente onyumirwa okitegeera naye buli bw'ofuna sente n'osaamu amampati n'osaamu amalala n'osaamu na buli kimu oyagala zikuba enduulu awo ate bonna abazikubisiza enduulu bamaliriza bubi kati kyengamba muganda muto wange kikeni kendeeza amalala wadde wagati ojja kwetonda tejja kugambe kwetonda ate yabaga nnyo mumanyira yabaga talina waba yagabe buli amu agezaako mmubuulirira yabakayiya kiisa atya mukendeeza akajanja tewali buzibu akajanja tujja kuba nako naye lumoja lunaaba lumu kuba nze nali ndabyeko ku nnamba emu nga tambula ku makya n'akamwezi nga kikeni omusibe onfuna yes kati so waliwo ebigambo byogera nti mumujjako akajanja nga tebannakukola bati naye olugira bati tange okunoonya nnamba ki gyenina okukubako nga buli gw'okubiraga mwana oyo yantama empisa ze zooyo mwana mbi kyega owala okuba mu empisa embi just beera omuntu oba abantu gwe beegoma nti embeera gyali mu kasaawa n'enkola gyakolamu ebintu yandibadde kyakwebirako eri abaana oba abantu nabagamba mwana oyo yisa bulungi naye kati sikyakulabira kati weewala embeera eyo kuba oli omwana nze kyasinga okunuma oli omwana ali mu mbeera zinekayiva bali baleke bamalirize ensonga zaabwe